Okusabira omubiri gw'omugenzi Samuel Majwega Musoke abadde nannyini gwa kampuni ya MK Publishers ekuba obutabo era nga yabadde Katikkiro w'ekika ky'Embogo okubadde mu maka g'abakadde b'ekkungu mu ggombolola Gombe mu Nansana munisipaali era nga kwetabyeko abakungubazi ab'enjawulo okubadde omuwandiisi w'enkalakalira minisitule y'ebyenjigiriza Kate Amalo bannabyabufuzi abakulembeddwamu akulira NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abalala. Omulabirizwa wa West Uganda yawumula Samuel Kefa Kamya Semakula bw'abadde awa obubaka bwe eri abakungubazi yennyamidde olw'omuwendo gw'abasomesa abayitiridde okuganza abayizi be basomesa ne batuuka n'abamu okubafunyisa embuto. N'abasomesa babawo obwana buno obuto okusomesa ate ne babukwana, sigamba buli musomesa yenna. N'ogenda mu yunivasite omuwala okuyita ebibuuzo. Agamba nti mu kiseera omugenzi bwe yasomeseza tewali muzadde yali amwemulugunyizaako n'asaba bafamire okusigala nga bakuuma ekitiibwa kye. Bwe tunaabeera wamu emirimu gyonna ono gye yatutandikira tujja kugenda nagyo mu maaso ne famire ejja kubeerawo. Bamulekwa nga bakulembeddwamu nnyabwe Stella Majwega beebazza bonna ababeereddewo. Dadi abadde alina omukwano ayagala abaana bonna agala baganda be naffe nga atwagala nnyo. Amala agambye nti nga minisitule basubiddwa nnyo omuntu abadde amanyi kyakola. Reached out to me as a permanent secretary and he did it with such humility. He showed me where he was conducting his business as a publisher. Kyagulanyi asabye ab'Embogo okubeera omu ate beewala okusasula bannaabwe nga balabira ku mugenzi. Tuli wano naddala ffe nga ab'Embogo tufiiriddwa nnyo. Ng'ekika ky'Embogo tetuli ba bulijjo bannange. Tetuli ba bulijjo. Kino kyekika ekimu ekyavaamu omugenzi Andrew Takome Kayiira. Oluvannyuma Majwega atwaliddwa ku kyalo Ssenge e Kawanda gy'agalamiziddwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.